yonvuddeyo nawoninga ebitongole ebikessi nembagamba elimination egenda kutandika nemba woninga bwoba omanyi wali oli mu bitongole ebikessi obadde operatinga mu safe houses ez'enjawulo wakola nnyo mu kuwamba abaana wakola nnyo mu kubuzaawo bannayuganda abaatemulwa ne babulira ddala nemba woninga nembagamba sawa yakuba eliminatinga abamu amannya nagamenya birungi ebiseera ebyo obadde oli ku suspe nenkuwoninga birungi simanyi birungi nemba woninga abantu bangi benawoninga awo nembagamba bagenda kola elimination oba mwagala oba temwagala kaakati empiki yagenze okugwa bwepate bwepaba nga oluka bamulidde oluka abadde isobosi yagenze ozukukanga mufumbu sudden death lwaki Museveni si yafa sudden death mbwa mmwe bonna bali eyo bapostinga sudden death of ngongo oluka wali ose nofa oyo bamuyita oluka wali ose nofa gwe boba weraba oli munyarwanda kuba tubagamba ne muddeeyo ne mutusiruwalirako laba oluka yasalawo Uganda eggwawo kati ekire ekiddugavu kikutte obwengula bw'abantu be abaana be bamulekwa mukazi we namwandu wa bodaboda agenda mutwala Brigadier General Oluka isobosi Museveni bw'omala omuyisa wayagala okuyita bwe baba bagenda okukola ebikolobero bwebito tasobola kuteekawo weewuwe ateekawo ggwe n'akulowoozesa nti okolera ggwanga naye ng'okolera ye kati weegase ku layini ennene eriko olanya omulabye Oluka kale abantu b'eggulu tubasaasira mmwe nga mmwe bannyinaffe ne baganda baffe ab'eggulu temugamba nti nno na celebrations okufa kw'omwana wammwe si celebratinze kufa kwe naye tututte ebbanga nga twogera ebintu bino ng'abantu balowooza tusaaga kamba ate mmwe abantu ate nno abanyankole n'abakyabo nandibasonyiwako abawesitana nti abasajja babayingiramu basobola obbakozesa mu butamanya naye kati oluka oyingira otya mu banyarwanda n'otandika okuwamba bannayuganda banno ne bawamba abaana okuva mu Northern Uganda nga gwe head of department saagala bakozesa ekigambo kyenjogedde okugamba nti nno ffe tucelebratinze okufa kw'omwana wammwe ab'eggulu tubasaasira kuba bye muyitamu bye tuyitamu naye omusiru omwana omusiru ne bw'anaaba mu Buganda nga waffe Muganda oba nga waffe Munyankole oba nga waffe Mutooro bw'anaasiruwala n'akungula ebibala by'ebikolwa bye tugenda kucelebratinga Oluka ddamu mbu sudden death lwaki sudden death tetuuse ku Muhoozi oba Museveni so Yesu yagamba nti olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate omuti omukalu bw'oba omanyi okoze ne Museveni ebikolobero mu ggwanga Uganda dduka nkiddamu bw'oba omanyi obadde ne Museveni mu kuparalyzinga bannayuganda funa ekkubo ng'obudde bukyali oteme bw'ogaana okufuluma anytime kirinde ekigudde ku Oluka kijjawuwo n'ekyo nakyo nkimaze ekirungi tubadde tubagamba mu buufu obwo bwennyini sijja kukoowa kulabula bannayuganda abasiru abakyaliwo nga bakyalina chance ey'okuwona Oluka tumulabudde paka okutuusa chance ze lwe ziweddeyo sisobola kukaaba
nyimirira wano okulabula Erweru, nyimirira wano okulabula Katumba Wamala, nyimirira wano okulabula Kahindo Tafiire. Kummwe basatu kulikaddako before mu weeks nga tezinnawera 3 okuva kati. Kummwe basatu kulikaddako. Nkiddamu ku lukalala olunene lwenzize ndabula, nyimirira wano okulabula Katumba Wamala, Erweru ne Kahindo Tafiire. Abantu basatu kummwe kulikaddako.